nazifunye naye kuno kuliko eyafudde tisaakoza ngoye nga kuliko eyafudde ngati then lwaki toli kulumba oba lwe yafudde waliwo yafudde yalwadde n'afa abadde mutuze wakuno yagyemu olubuto ani oyo abadde muwa myaka emeka muto naye akyali myaka emeka tetumanyi naye nga muto myaka ndowooza nga 19 abadde abeerawo yagyemu lwaki yagyemu olubuto abadde abeera sayidi eyo yarufuna naye yafiiridde wano ewa emabega awo kitegeeza wali omufu wali olumba eyo oba omulabo poliisi egukimena egutwala poliisi egututte egututte erina gyetewala nga teyise wano teyise wano eyise ku kkubo eri negutwala kale omukutu gutta nti kwe tulinze Sonko Muhammad muli mutya musiibye mutya atwongera bajjukiza nti tukola airport pickups oba okoma wano mu Uganda atambula naffe tojja kwejjusa Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa buloba ku nsonga y'ebyokunyirya makeup omulembe kustylinga nviiri kusiba nviiri kutimba ku mukolo gwo n'ebirala bifaanaganako ng'ebyo so ensonga y'ebyokunyirira yonna weekwate Betty tojja kwejjusa tuli banda eno ndine Jajja ono mwali munabyeko emabegako I remember very well Jajja ono neighbor wa Nakafu waliwo yabadde ambuuza n'angamba Jajja gwoyogerako waali waliwo distance ne Nakafu wabeera wano Jajja waakolera waliwo ekibanda kyamba in fact akyakola mbeera y'akasente nti capital mtintini tewali nsimbi bulungi ne Jajja ono waakolera tunuza kamera saidi wali neighbor wa Nakafu bamulengera mumulengera Nakafu uli aludde bikabalaza so asula wali nyumba yali ya business gye twapangisa nga tusuubira okuba nti bajja kufuna business gye bajja ogenda maaso kubanga bakola naye ne wabawo ebyakwata makatikati awo then Jajja abeera waneeno Jajja obulamu buli butya budde ssebo buli mutya ssebo tuli mpolampola banda agamba kino banda mulungi okuggyako enkuba gye tulaba ye Nakafu alinayo ambuleera eyo ajabikirire ku eno ambuleera nze mbadde nayo naye eri awo munju awo eri wano munda omulenzi afulumye yeno Nakafu jangu ajja agitufunireko okwo agirabikirire ku oli wali mulwadde ate ne kamera egenda buguma kale tulina Jajja twagala omubuuzaako okwo wano mpolampola waliwo ambuleera ebisaidiwa wano eri awo yamufuneko wano okwambuleera obikireko ku Angels okubeeraawo naye nga betukola wano ne Jajja ndina Jajja nze okumubuuzaako yono Jajja yali atugamba asobola okusigaza omwana wa Nakafu nga Nakafu singa time n'aba etuuse n'agenda okukuba ng'embeera y'ekyo yali bweri ne lwakuba nti olwa emyaka byatulemesaamuukaawo Calvin Kanji yali yatusuubiza okuba nga atuyambako ono agende ebweru akuba ekyeyo naye embeera y'okuba nti emyaka gikyali mitinitini kyokola nti kati olina kubeera sayidi wano nobaza ekisiikirize nawe osobola okubeera munda bwoti ne katakookya so omanyi embeera yaako yiya so tutereezaamuuko wano wali Jajja wano nga tokyakola mirimu ki gye wali oyiyiza wano mu kibanda kino kye nali njiyiza wano ewange nali njiyizaawo mmere y'amatooke n'amanda n'amanda byo bitambula saidi zeno especially okusingira ddala amanda agatavunda because amatooke gasobola okwenga n'amanda go negamalamu omwezi gasigalawo kyo kituufu kyogamba amatooke gavunda naye amanda go gasigala weegali n'otunda amanda go ne gakuleeta akasente akatonotono so amanda gatambula abantu bagagula amanda bagagula bwobalabalamu emabega ntubalidde ku bbanga eri emabega amanda bwe wasobola ng'ensawo ng'eyinza kubako amagoba gammeka naye tuba twogedde ebbeeyi kuba kimanyi ebbeeyi ekyuka ebbeeyi era yakyukira ddala kyekyasinga okutulemesa naye ng'emabega kwali kuvako okutugoba tugeze ng'ensawo eyinza obako amagoba nga gammeka oyinza okufunako omutwalo nga gumu n'ekitundu ebiri bwoti naye ng'oyinza bbanga ogitundidde ebbanga ki era oyangwa nnaku nga lumu bbiri bwe wati ogamba nnaku bbiri ensawo so programu eno tugirabe n'obwegendereza tulina engeri gye tugikozeemu era waliwo abantu baffe babiri benyagala ate mmwe mugyetegereze nnyo mufulo engeri kimu kinaba kigenda amaaso tulabe ekinaddako Nakafu oli neighbor wano yaŋŋamba ab'ennyumba baagala mufuumuula wabiwulizaako because wangambako n'omundi gwe basembayo ante Jennifer okumuweereza ku ssente za rent yaziwa gunoziwa landiroodi esente yazimpa nenziwa landiroodi naye kati ekyo ekyokugamba nti baadde bamugoba mbadde sinaakukiwulira ate n'omukulu mwennyini oyo boosi w'ennyumba era aludde nga simulaba naye era nga simanyi kirowoozo ki simanyi bw'alowooza
Nakafu omuyita otya olina ennyo omuyita otya katubuze bwe tutyo Nakafu mwana wange ndi jjajjaawe but yatwagala netukiralifayinga netumanya nti kuba oli owala nti yo jjajjaawe yazaala taata we oba yazaala maama we era kati bwekiba bwekito mba ninganga azaala taata we olw'ensonga nti ate kyekisinga okuba ekikulu ekyataata mu byonna naye Nakafu oyo yali mwana waffe kuva dda nga maama kyengezaako obuuza jjajja oluganda luno lwa ddala oba bajjajja betusanga ku bibuga bwoko byabo oluganda lwa ddala olina oluganda ku taata we bwe kiri jjajja twagala omanyi tuzikola programu twagala tukikola nga kirikirya bwe kiri bwe kityo mulinako oluganda olwa ddala kweruli kale si lwe lw'amaanyi ennyo naye nga kweruli okay kati aha kitegeeza ye aba muzzukulu okutwaliza ewamu muzzukulu wange so ebintu bitambula bitya goyita mu mbeera kino okulaba ng'obayambako ku kyobayambako kuba nze nkimanyi ne waliwo abantu abatakimanyi so tulina ekyenjawulo twagadde tukomewo like tunyumyemuko naawe okusinzira ne ku bantu betubadde tunyumyamunko nabo buzibu ki bwe basinga okusanga especially baby tulina nnyo okusaidia baby baby kati atandise okulya yeetaaga okulya yeetaaga okunywa n'okwoza ng'okwo kubanga tojja kumuleka afaanane yenna ajjula enfuufu era oba olina okwoza olina okumulabirira n'abanga omwana ate maama wuuyo ndooza litwakola ffena walaba komenti z'abantu ezaali zijja ng'abantu abasinga obungi nga si basanyufu bali disappointed Nakafu engeri gy'akwatamu ebintu era namuteekako live no kubako abantu babiri bagenda maaso kubanga bamulaba nga bamugamba kola mirayo kola bwoti naye ng'aganya ebyemirimu biganye gy'agenda baganyemu emitwalo 8 bakomekeza bamuwadde eneyo n'avaayo n'agenda ewalala weebityo ye nga ye talina sente zatandikawo bizinesi nga ye gw'omuwa ku magezi era amagezi agaliwo gakukola kuba buli kimu kyonna era kigenda nakukola tolooza bwe batokoze obuuno ali aki nti yaganya okukwatagana ne babboosi aganya okukwatagana nabo tebakwatagana kale nze mbadde nsaba Nakafu abeere mukkakkamu akwatagane ne babboosi babeeko ne bakikye bakola oba mamwayo ku kasente akole oba bakola batya kati sisobola basalirawo nga boba yennyini balina okukola kyebakola kyebeetaaga naye aveemu ebyo ebyennaakani asobole okukola ng'omuntu bw'akola tasobola obbawo embeera y'okwegayaaza mu ngeri emu oba endala tajja kwegayaaza nze musaba kiba kimu asobole okuva mu ebyo oba kutambula oba kukola kutya kwegamba abe nga akakaalukana ng'omuntu bw'akakaalukana nti obeera olina omwana alina okubeera obulamu bulina okutambula so ku mbeera y'ebyokukola eno kusaidiyo jjajja ki ekikyakulemeseza nnyo ndaba amanda tukyatunda emmere tewakyali matooke gogamba gye waguzanga abantu wano kiki ddala ekiba kiganye mbeera ya ssente kuba kati emmere bagyongerera ddala amanda ne bagongera nali nina omuntu eyali andeetera amanda era nga nsobola okukola ki okumukolera obulungi naye saategeera oba ekibira baabakwata kubanga ne bwe mukubira essimu teriiko kati awo nesimanya nti ndowooza bayinza okuba nga baamukwata oba amanda ne bagookya kati bizinensi y'ekikyala naye banzi butabanga mwami yalega kuba mu mbeera ya kwewola nti agakuwa n'otunda n'omuwa ssente so nga tewamusasula nga hard cash yaleetanga naŋŋamba amanda ngaleesaago naye ng'agalamu miliyoni 1.5 naye ngatunda ne muwa n'addayo n'aleeta naŋŋamba nti olaba gano gendeese nti nga miliyoni ezi 2 naye ngatunda nenzirayo ne muwa naye nga mukuzimuwa nazibalanga ssente ezo nga ndeetako omuntu asobole okunnyamba nezibala neŋŋenda nezibankinga nezimuwa naye saamanya lwaki ati kubanga era siina kyemmanyi so bizinesi nebiranga yakendeera bwetu kati bizinesi negenda bwetu kubanga ssente ezasembayo okuleeta nga manda ago nazikwata zonna nezimuwa omulundi gumu nemmanya nti kayongeremu ssente zino tusobole okuba nga tukola ki nga tukola enkomera byonna nagenda okulaba nga nkubira essimu nga ŋŋamba owange nti tegeka munoonye bakasoma bammwe ndeeta ntuuse
simanyi bayitayo batya sijjukira nayo nga bagajja mu kyalo nti ngaleeta kati ate nenkuuma nempita n'omwana we nemugamba genda onoonye bakasitoma yalina ku ssomero abanoonyezaako zaatya tubadde wano olunaku ne luziba nga talabise nemugamba ndowooza bajja kukola ki naddayo nankubira naŋŋamba nti waliwo wenfunye owantu nja kulekerako ensawo nga 2 konze kale bwekiba kyetaagisa ng'olaba abantu bangi teka bagatunde bakole ki onandekerako ezo zoŋŋambe nti ye teyadda nze nendowooza oba ndowooza yagatunze n'akola kinaddayo ŋŋenda okuba ku simu naguno gwakatebanga nako kati okola ku biki ennaku zino kati ku nnaku zino era nva mu kasooli wuuno bwenva okuleeta naye nga era obusente bwebwo bwakuwa mu manta bwa mansi temuli sente zirimu omuntu kati bwatunda bizinesi nga eyakasooli eyinza banga eri mu kapito nga wasente nga mmeka kasooli eno yennyini kuba nakulaba nga oyekyera eri waggulu nga ku kyambuka ekyambo gye bwendi ogenda noyekyeza awo tebasasuzaawo bakesesi kugobanga era ngenda obudde buyise kawungeezi ngenda kawungeezi nga bamaze okugenda nga banyuse olaba era bankwatako ne bazinjijjako bakukwatako ku lumu abakesisi ne bakugyamu sente ne bazinjako zinali nkozeewo ne bazitwala bakuggyako sente so si bintu byewali otunda banjjako sente zinali nkozeewo abakesisi esente mmeka olwo nali nakakolawo emitwalo 2.5 nange nabagwamu bugwe nange saabategeera nga bambadde nga kati omwami bwayambaddebalyoka baŋŋamba ntigira ki tijangu leeta kasooli mutwala bwe namutwala katumalize kati ninyo bwe namutwala nga baŋŋamba otunda ki kasooli nti ani agambye okukola ki okutunda kasooli nga baŋŋamba nti ani agambye tireeta pamiti nga pamiti ngenda okulaba ngaevaayo wa kesisi ayambadde ng'ava ku mmotoka nga kuliko n'abaali bakugira ki abalina emmotoka nga batambuza nabo baali batambuza kasooli miyembe biki ebyo nga nabo babakutte awo ne mmanya nti bakesisi naye kale tebankalubya baŋŋamba tuweekoze sente z'okozeeko gw'otambula ogende toddayo okutunda konze kale era nange kyenakola ye Uganda bwetyo bwetambula so omuntu wabalirira kapito badde tugamba kapito zizoba sente nga mmeka mu kapito eyakasooli kati gyolina bizinesi gyokola gye nnina ntono ndi musingi nga 7 bwe kati mba nteeseeko n'amanda ziba 9 era ndeetayo obusooli butono nnyo kutuusa mukolo kuba obundazeeko waneeno mugundi so ogenda nosubirayo kasooli oba ngaawo aka7 buli muno olwo mmeka nyinza okutunda 10 oba 5 oba 7 kale sirina bbeeyi kati nga gwe gusuubudde nga mmeka olwo kati nze bankwatira eminwe 3 nusu 10 so gubanga gwa 3 nga mu 2 3 bwezityo so ogutunda nga 5 ojjako 10 olukoze nusu 5 amagoba so ekitegeeza oyinza okunyuka nkozeeyo amagoba nga ga 10 nga 5 wakati we5 n'aka7 era bwekiri kati bizinesi eyo singa ebanga ebustingiddwamu ngayongeddwamu akasente n'engeri gyeyinza okwongera nti mba nkola amagoba olunaku ga 15 osobola okukola amagoba ag'omutwalo kisoboka nga tuzze mu yakasooli oba nga olina ebirala byoyinza kwongera ate biyinza kukolebwa eno wansi bwekibanga kisoboka nsobola okukolayo aka bizinesi akalala kubanga ekyenkozesa ekyeŋŋamba okukolera bwe nti abaana bajja kutuuka ekiseera bagende ku ssomero kati awo mba nkaluubirwa okusitula essigiri eno manda n'okudda bwe nti okudda bayinza okunkima naye wano amagenda mba okudda bakukima nti baba bavuddeyo ku ssomero basomadde bavuddeyo ku ssomero ne ku makya baba olweggulo baba bali ku ssomero kale kitegeeza oba olina byoyinza kuyiiya biki byoba oyinza otetenkanya eno byoba oyinza okuyiiya era wano ewange emmere y'amatooke emmere y'amatooke eyinza obba bete okusinga amanda n'amanda nago kuba amatooke bayinza ogali ne bagamalawo ne gatoyonona ssente singa omuntu abanga atuwoze ssente ekyo nakyo kiri awo naye nga waliwo okuba ntutera amatooke ne gengera ssente ne zifiiramu nabawo nti amanda ate go tegavunda tegengera gasobola obbeera mpozi nga nkuba yegakubye kuba ekimanda kyolwedde kino ndabawo ekiyina tekirina buzibu kibanda tekirina buzibu
kubanga nandibadde ŋŋamba nti kyamugagga kibanda kyandibadde kyamugagga nga omuwadde ssente naye nze nakeezimbira nenkeekubirako ate ettaka wansi mpozi ettaka zimanyi wa muzeero ono landiroodi wa Nakafu okukomera ddala wembaata weeri eri wa muzeero landiroodi wa Nakafu so mubeera wamu wonna weewati kasibe ntanafuna pulaani yamangu nnyo kuzimba era yakiŋŋamba dda neki kyabulamuko kale bana tuli ne Jajja ono Jajja wa Nakafu beera wano okumpi mbeera ya mpola mpola twalikoko naye mabega tukola ku programu naye tugeza kulaba ntunyumyamu nko naye simanyi Nakafu omwana yatereera senyiga ali amuluma embeera y'omwana wa Nakafu omwana atwaliko nabo ng'ekituufu abantu balabika nga batali wiiringi nnyo kulaba nga bayamba ku Nakafu right now baga Nakafu alina ekyenjo naye mwennyini yabyerabira abantu nga bamugamba kola lwaki okola biki bonaasuubira abantu okuwa obuwi ebintu tebijja ttambula and so on naye ate abantu bakwatibwa ekisa eri omwana ne bagamba kale maama ye alabika nga akyalemeddwa okubonerera naye ate omwana Shivani ono gwe twazalira ku YouTube yaffe ate ye tumukoze tutya bwe kityo naye ate abantu baavu tayimu eno abantu tebalina ssente okola programu tafuna wadde olwataano luyamba omuntu nga omuntu ali mbwetaavu ebyaddala kati ne wabaawo omuntu ayagala otuwola akasente naye akasente abantu bali bakulabako emabega ne bagamba lwaki tetuyamba ku Jajjawe ntumusikamukko ku mukono osanga waaba alina kyaba afisizza ayinza okugamba leeta omwana oyo Shivani mmuweeko ku muno gw'ettooka aguli abeereyo enjala ereme muluma ayinza okwetaaga omuwoleza kagoye ne mbayambako nga batunulira embeera eri gye wali olaze nti olina omutima omulungi onaakuuma ku mwana ng'oli agenze ebweru okukola ki okuba ekyeyo simanyi kati ekintu Jajja okiraba otya singa akasente kayinza kuba kakwewola singa tuba nga tufunye akasente wakati w'emitwalo 10, 15, 20, 3 awo weezikyo kasobola tuyambako ne tubaka bizinesi kayinza okutandikawo ne kakuyamba nga ggwe omuntu ne kayamba ne ku muzzukulu aba muzzukulu wa muzzukulu Nakafu oba muzzukulu ne kayamba ku muzzukulu wa muzzukulu aba mwana oli ne kayamba ku mwana wo oyo gwe bayita Shivani naawe ne kakuyamba kali nga akasente kasobola obbaako okwewola naye nga tekalimu interest nti mpa 2 mpola 2 njakukomyawo 25 oba 22 ng'oli wakuwola 2 oyinza kugamba bugambi oyinza zisasula otya ku peesiyo noganja kuzizza bwenti emitwalo 2 buli wiiki nazizza bwezityewa buli lunaku mu bbanga bwe sente zijja bba zivuddeyo nga zikomyewo ate tukaddize nnyini kaakasente ako simanyi ekyo Jajja okiraba otya tekirina buzibu kewola ne kakola ne kaddayo okuggyako obuzibu oyo aba atuwadde tuba twagala tumanye nti atuwadde atya mu wiiki oba mu wiiki nga 2 ekyo kati gwakyesalirawo gwe kusaidiyo akasente bakawola ggwe n'omwana wa Nakafu n'ekyendi sure omwana tasobola kukola kitegeeza gwalina okukola akasente tebakawola Nakafu bagamba yasooka ayiwe banaalaba nga akola banaamuyambira eyo mu kukola kwe kuba omuntu yaŋŋambye nzije njogere naawe ye akasente akawola ggwe kakuyambe nga ggwe n'omwana oba onaagamba otunda amanda omuteekaawo naye atunde omwana tebamugja ku maama we Nakafu alina osigala nga alabira omwana we nga maama w'omwana we n'akasente bakawola ggwe olw'omutima omulungi tiwagamba osobola okuyamba ku mwana oli kati gwe naawe oyambe kuona abeera kwoza akasente omwana obulamu bwe busobola obba nga butambula oba omwana so oba owa maama njagadde nze embeere kiriya nga bwe bakiŋŋambye gwe tulekanyiza njagadde nze embeere kiriya nga bwe bakitugambye akasente tekalimu interest nti bakwoza byeta 25 nedda gazisigala gali 2 ekirala gwe bbanga lyokakomezaawo gwe gwalyogera sika pressure naye ekikulu sente zireme kufa tuleme leeta 2 watewo emyezi 2 nga basigaddewo 10 twagala nga tuleesa 2 wagenda oyitawo ebbanga nga bizinesi tutandika n'emitwalo 2 ng'eri mitwalo 3 naye ng'ate yiyo n'omwana wo omwana wa muzzukulu wo n'omwana wo Shivani bwe kityo kati simanyi ekyo kiraba otya tekirina buzibu kyo
tekirina buzibu. Tubanze nkumanyi okola naye abali kuno kumira tebakimanyi nti gwokola. Kale fe tujja okukola kulambulako tugambe ejjajja yaleese kino tugitukole program tinasuubudde amatooke bitambula bwe biti. Oba lwoloosezi ntinitini tuzimanyi. Oba lwo bitambula bigenda mu maaso nabyo tubimanye. So we bityo then obulamu butambule nga bugenda mu maaso kitwa tusinga okwetaaga. Kyetaagamu amanda olw'ensonga nti essente ez'amanda tezeewonooneka nnyo tezifa. Tezifa. Ekikulu kati gwe alina ofumbwa omutwe kye twetaaga kola bulamu nga bugenda mu maaso. Tijjajja awereddwa emitwalo 2 zigenda mu maaso. Ate tomanyi osanga tuyinza nosasula 2 ntugazza. Ate ne baddamu ne batuwola endala ne zibeeramu because oli kyagala obulamu bulabuke bulungi. Baali baagala nnyo okulaba Nakafu nga prospering agenda mu maaso. Nga balaba alina edduuka afuse musuubuzi bigenda mu maaso ne bagamba birabikanga ebiganye. Kati tutandike kukwata ku mwana ddala direct. So bwe kityo. Kuba nabagambye lwaki sente tuziwa Nakafu mwennyini akola bizinesi na biro nabagamba ate tukyamwesiga. Kati yatulaga obwesigwa. Kati baagala balaba obwesigwa. Whether y'anaaba n'amagezi agambe nti bizinesi eno gye bawadde Jajja kanegate kujja tukolenga ne Jajja. Tulabe nti bitambula. Then we bajova bagamba tulina akakadde katwalire Nakafu akole business. Kati bo kye baagala onnoonya. In fact mubbidde ku bigezo. Nena libadde sibyogera kati kye baagala balabe nti business eno tugiwadde Jajja ne Shivani. Ne mama Shivani atekinga party mwali. Bwe banalaba nga bitambula. Bwe batabirabe then bajja sigala ku mwana yekka ne Jajja. Jajja yambe ku mwana. Naye omwana mama alina osigala nga akola byalina okukola ina muyambako gwe kitono. Omwana kye bataagala njala muluma. Abenga tisayinza okufuna yakagoye. We bityo. Mama alina omugulira engoye alina okuyiriba omwana we ng'omuyambeko ekitono. Kati ekyo kati gwe ayinza okugamba nti akasente nyinza kakomezanga obbanga bwe biti. Okusinziira nga binaaba bitambula. Tutaagala sente ziffe. Twagala sigale nga zikola. Abatandise n'abiri. Tugenda tukamugumukaga nga tuwezaamu akakadde mu business naye ng'esigadde nga tulifuna omuntu omulala nga tuwezezaawo sente nnyingi tuligambawo Jajja tusondereyo emitwalo 5 tugende tuziwa omuntu omulala akole business. Kuba omuntu ng'ojjamu emitwalo 5 akole business nga yakutambuza amagi obulamu bukyuke. Kati Jajja gwatugamba akasente keetaaga kuba ka wiiki. Ntongeze ku ddoboozi keetaaga kuba ka wiiki nga then wiiki kanaaba kadde akasente nga mmeka. Kati anti awo simanyi kyetaagamu abaasoma n'obalabalamuuko n'olaba. Noga nti mu wiiki oba tumuwadde sente bwe ziti ajja kuzanga sente bwe ziti. Ffe tetwagala kukikola. Gwe aba akikola. Ogaye nti wiiki zijja kudda bwe ziti okusinziira gwe nga bw'olaba ebitambula. Si za pressure sente. Si za pressure ziri mu nsawo ya good talent. Si za pressure teweeteekako pressure. Pressure gye twagala weeteekeko zireme kufa. Zikuyambe ziyambe n'omuzzukulu zikule. Tuyinza n'oba tutandise n'abiri ne wayitawo ntulaba nga bitambula ne batwongeramu 5 oba emirala 10 oba emirala 2. Ne tulaba nga bitambula nga Jajja mumwongeremu emitwalo emirala 5. Ni baagala abantu kulaba ebintu nga bitambula. Kati gwatugamba. Kati naawe oyinza okumpa ku magezi. Tukole bwe tuti. N'ongamba nti ojja kukolanga bwoti sente zigende bwezi. Nze kye ndowooza wewe ekifaananyi ky'abantu kati bano bawola. Wewe ekifaananyi kyabo nti bakuwola emitwalo 2 baagala obaddiza 24 buli wiiki bakima mmeka kati gwokole hafu yaazo. Kakati abo bongambye bosi ba wiiki ba buli lunaku bakima mmeka. Buli lunaku olina okuwaayo sente mmeka 4,000 buli lunaku. 4,000 z'obawa. Kitegeeza wiiki ziba mu sente mmeka mitwalo singa 3. Aweewo atyo. Simanyi. Zinzo bba ziringa nga mitwalo nga 3 oba 2.5. Kati gwe wiiki ne bw'ogamba wanaabawo emitwalo 2 oba gumu kitundu. 2. Oba gumu kitundu oba gumu. Nti omwezi giba emitwalo nga 4. Nti gwe zoona zizzaye. Because twagala zidda tetuzongeremu. Tezina gye ziraga zigenda bbeera awo. Twagala zidde zityo tumanyi nti bistabilizinze. Tugambe nti okay. Kati abiri gaffe tugajjiremu ddala tugawa ate omuntu omulala gamuyambe. Si za pressure kikuli twagala ziffe twagala ziyambeko. Kinaasoboka Jajja. Kijja kusoboka. Tuzireete ddi. Kati bwe nkugamba nti n'essaawa zino. Kiyinza obutasoboka ne bw'oŋŋamba enkya kuba kati obudde bwe butugenzeeko tetuzze nazo ne weeziri.
just ntukuwa mu time no kirowoozaako newe tugamba nca oba kwosa nca nakati tusobola okuba esimu ne bazituweereza kuba ebintu byakyuka tugamba ngo waayi sente zituweereze kuba luwo ayina olaba programu eno kale tuge tulagituteereyo then atuwe sente leero lwakusatu leero lwakusatu zireetebwa olw'omukaaga tuzireete olw'omukaaga lwakuna lwakutaano tuziwe omwe ennaku bbiri tuzireete olw'omukaaga kyamenya kulonga tujja banoble tugenda kuzira tuleete mmeka tuleeteko 15 tuleete 10 tuleete 2 twagaliza suka 2 ku ntandikwa tuleete emitwalo 2 kati ebyokuyiya n'ebyokukola gye tubikolekedde twagala obulamu bukole nga bugenda mu maaso Nakafu ajatubuuzeeko jangu sana sikangi jangu okitamemuuko wano eddakiika abantu bakola bwe babuuzeeko teeka wambuleero obudde bugenze kale omukutu gutandikwe tulinze Sonko Muhammad Mara Enje ali ku kamera twongere bajjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio kusonga ebyokunyirira jangu twagala obagamba tukola airport pickups tuli wano banda kati omulimu wafunyeyo omulimu omulala oba omulimu gwe nina kati koza ngoye nga teleeta tukusanze ng'oyoza nazifunye naye kuno kuliko eyafudde tusaakoza ngoye nga kuliko eyafudde ngati then lwaki toli kulumba oba lwo eyafudde waliwo eyafudde yalwadde naafa abadde mutuze wakuno yagyemu olubuto ani oyo abadde muwa myaka emeka muto era naye akyali muwala myaka emeka tetumanyi naye nga muto myaka ndowooza nga 19 abadde abeerawo yajjemu lwaki yajjemu olubuto abadde abeera sayidi eyo yarufuna naye yafiiridde wano ewa emabega awaawo kitegeeza waliyo omufu waliyo olumbe eyo oba omulabo poliisi egukimene egutwala poliisi egututte egututte erina gyeyite wala nga teyise wano teyise wano eyise ku kkubo eri negutwala ate nga bitalo sayidi banene waliwo eyafudde nga ajjamu olubuto abadde mukwano just abadde muntu tubadde tumulaba naye nga bamumanyi badde bamumanyi ng'ayitawo abadde ayita wano lubadde lwa myezi ng'emeka obutolo abadde lwa myezi 3 amanyi tata w'omwana ali taliiwo yalufuna talwagala tata w'omwana naye abaddewo naye poliisi emukutte kale so olina okukola ensi yakola ndowooza abantu luli twaliko live olaba bye bakugamba genda osome ne comments endala ekyo gy'olina kingi buli omu gwe ayogera bubi buli omu ayogera teri agenda kwogera bulungi mu bizinensi ye kkiriza obagaana gwe alina okulwana olabe ng'okola obulamu butambule okitegeera so olina okukola abantu bakakase nti okola naye wonadda kwabo embeera egenda kukuba oddeyo completely emabega ate gye watandikira okitegeeza ogenda oyanjulirize enjo ka umbrella okamukwase bwoti kale tugenda mu maaso tuli wano tugeza kulaba nga tuwatanya embeera so tulabe nga baby yayinza okufuna ekyokulya because bye bigenda mu maaso baby alabika nga ye byatamanyi bye byatategeera bulungi nnyo ye leero olyo aluwa amuleseewo bali muleeta adde omuwala abadde agala omusitulako n'amuzijjako mu kkubo okay kati so tugenda kukwatagana ejjajja tulabe nti waliwo ekitambula ekigenda mu maaso sayidi eno abantu gwe baaganye abamu baagala ne bagamba tebakyakwesiga bagenda kuwa sente endala owasa omuvubuka omulala sisobola kati osobola ojja kyazanga bebagenda tojja wasa sikyawasa nze nali saawasa kuba yali tabeera wange yajjanga sulayo obusuzi kalumu nga munyumirwamu gagenda omulabi yajja omwana yali yafuna omusajja nga yaleeta omusajja owo yasulangayo kalumu ng'agenda kalumu nga yeeyongerayo soka okole otandikawo bizinensi twongeremu eyo so teragenda kuwa sente bwebagambe teragenda kuwa sente zitandika bizinensi wetandikire bizinensi bwe bagyongeremu ne madamu Jennifer gyali buli kimu kyonna kirabye kigenda mu maaso era bagamba singa ogikola ne balaba nti etambula kuba ne nakabirwa lwaba musuubiza omuwa bizinensi gye bujja amaaso ne basooka mulaba ng'akola infact n'omuyambako basooka mulaba ng'akola basooka ne bamusendeza bizinensi ezasooka naye twagenda zimutwalira atandika bizinensi bamusanga ate agenda kufa ate ne zigenda mu kumujjanjaba kati naye alina sooka atandikewo era bagambye naye asooka atandikewo kyanaaba atandiseewo then twongereze okwo obulamu bugende mu maaso kitegedde kati so bizinensi egenda okujja akasente ke batuwa kashivani na jajja bwe bagamba nti kashivani na jajja tebakuggyeko obuvunaanyizibwa bwa kulabirira shivani
kuba jjajja bwakeera ku makya nga tayagala kuyamba Shivan nga mubeerawo naye tosigala ng'omwana wo omuyamba ne baagala Shivan mbu ye ave buto nga yavula naye ng'amanyi otunda amanda ng'amanyi okwokya kasooli aleme kuba mugayaavu nga ggwe alwaye bo kye baagala aga Shivan wadde akyayavula baagala ave buto wuuyo bamuleete baagala ave buto ng'amanyi okubala ennusu ng'amanyi okukola baagala avemu oba laziness nga ggwe maama we kuba ne banaakwa bizinesi efaanana etya ndi sure nti ogenda kugikuba ekigo muleete wano muyise eribooti muleetere katuula bamukuleetere wano tuula tugenda mmaliriza era kyogambe empala yeetukula nnyo Shivan uyo mukwate bamulaba luli nga tuli naye naye ng'enjala emuluma leero badde wamuwadde ku byokulya tannaba kulya omuyonseza buyonsa Shivan kati batuli wano enjala emuluma talwale alusanga akyali muto nnyo yogerako nga tokutteeko agala kukwatako kale kati sojja kitugenda okukola katulabe nga katulege programu eno bagirabe batuweereza akasente tugenda kujja n'emitwalo 2 tutandike nago then tulabe kyo kigenda obba ate nga kiddako ndi sure nti bina bitambudde bulungi osanga bayinza otuwongeramuko kati gwe jjajja gwe tutenkanya olabe ogambe nti wiiki zinaddanga bwezi tuzigattegatte tulabe nti batuyinza okwongeramu ate okubaka kyetukola kyetukola ekigenda mu maaso enako tugambe jjajja akalala akasembayo tusooke tukwerekereza tugambe yuko tugamba yakalowoozo konna ne muzzukulu wo naye obeeko ky'omugamba ekyegyo kingi ekyejo ajja kireka ekyejo kyagenda kikomya kubanga kati embeera weetuuse si walungi era naye alaba nange kennyini jjajjaawe nkyamba bubi n'alaba engeri gyendi mukati era yalina okunjijanjaba bw'anaaba takoze naye nange mbadde mulaga nti ekyejo akiveemu atandike okukola enkya bamutuukeko nti wange jjajjaawe wuli wali yasuze bubi naye adduka asobole okuntwala enaggulu kale nze Sonko Muhammad katusingane programu zaffe zinaddako nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Video Studio ku nsonga ebyokunyirira ku stylinga mbiri makeup w'omulembe kutimba ku mukologo and so on byonna ebyokunyirira weekwate Betty ngenda mukyazaako obudde bwonna yangambye tandise n'okukola ebizigo abalina nnako ezaakona obaagala okweyirusa and so on nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups ng'okoma wano mu Uganda contact us oba contact me ku namba y'essimu eya Airtel eri 0706794729 enamba y'essimu eyo onaaba ogyekutte ku WhatsApp ku botiimu ku imo kweri waliwo neya MTN eri 0782952155 enamba y'MTN eyo nayo ku WhatsApp kweri ojja kubanga oyogera nange butereevu tube nga tukima ku kisaawe ntebe paka wake womu ku mulyango abala mujje ne business tuzirange mwekwata omukuto gwa TikTok kwendi nonya Sonko Muhammad kuliko videos ezinyuma zijja kupomuza obuyongo n'obulowoozo ziberenga tugenda mu maaso Amara Angel era bona aliteeka mu TikTok ojjaba naye mufuna bulambalamba wamu ne programs zino tuziteeka ku mukuto Good Talent kale baby waffe yono katandike suula empya nga tuteekamu nsindika njake obulambere nga bugenda mu maaso so kale tujja batukomawo gwe obadde omaze okulya tetunaba ffenna mufumbe mulye muyiye mufumbe z'okoyiribe n'obulamu mbeera esobola okubanga etambula kale nze Sonko Muhammad katukomewo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155